Soul TV kuli munafa tulaba tukwaniriza natera enkyaliro tuli mu Omunnyo Ku Makya ye program sawa 2 paka sawa 3 ebera sawa ya byabufuzi na byabukulembeze amayenze tusima palon kubuza konti wasuzo tyeyo nyabo sebo eyekumide ku Munnyo tugenda kutunula ku nsonga z'ebyobukulembeze nga bulijo sawa 2 paka sawa 3 tweke ni ensonga ngabo ziri ate tutemeteme okulaba nti oyongera okuzinyonyoka nkwaniriza mu mbeera eyo mu ggwanga Uganda entegeka ya kalulu weewaawo erabika okubanga gende ekomekerezebwa tumanyi nti wasigaddeyo obaolyawo mutendera nga gumugoka ennaku z'omwezi 3 lwe lunaku ndooza lwanca otulonde bassentebe b'amagombolola tuyozayoza abo abasobodde okuwangula ku ntegeka ey'okulonda abakulembeze w'abakiise b'abavubuka ku levels ez'enjawulo olunaku lwegulo twakitegeddeko nti regions ennya zasobodde okulonda abakiise mu parliament tuyozayoza abo abayisemu naye ate n'abatayisemu nabo ne tubagumya nti mutandikirawo mutunulire obaolyawo ekisanja ekiddako ekya 2026 alaba Soul TV ensonga eriwo y'omusango ogwatwaliddwa mu kkooti ensukulumu olunaku lweggulo Robert Sentamu Kyagulanyi president w'ekibiina ekya National Unity Platform nga yavuganya mu kalulu obwa president ennaku z'omwezi 14 akakubibwa ennaku z'omwezi 14 olunaku lweggulo yataddeyo omusango gwe oba okwemulugunya kwe nga wakanya ebyava mu kulonda yawabidde candidate Yoweri Museveni n'awaabira alakakiwe w'ebyokulonda Electoral Commission n'awaabira ne Attorney General mu ntegeka eyo gye tutandise kati okubala ennaku zijja kuba 45 ensonga eyo nayo ng'evudde mu ddiiro tukitegeddeko nti ayina grounds eziwera nga 26 ze yasinziddeko okuwaaba omusango gwe ziri 45 olw'okuba nti waliwo ennaku 10 ez'okusavinga respondents then 35 ze zibanga zisigaddeyo so embeera bwetyo bweri tulindiridde okulaba nga ensonga eyo nayo butya bwetambula twakirabye nga grounds yayogedde ku nsonga ng'okubeera nti vulugu yalabikira mu voters register kakibe kulonda muteekateeka bulungi voters register n'okulaba nti kasomesa bannayuganda oba abalonzi okulaba nti bategeera ekyokukola ensonga nyingi ground zo ziwerako nkugambye ziri 26 so nga ate ne bannakibiina ekya NRM ekyaleeta candidate Yoweri Museveni nabo bagambye nti bamaze kwasaganya banamateeka baabwe ekibinja kya banamateeka ekinakwasaganya ensonga eyo ate betegefu kulanga ensonga eyo nayo emulungulwa tulindiridde okulaba ne esiga edamuzi butyabwe linatwala entegeka eyo okulaba nti bateekawo pano enerabika okubanga ewuliriza okwemulugunya kwa Robert Sentamu Kyagulanyi ne balawyers be n'ekibinja kye ky'abalawyers awono embeera etambule bweti sigwe mulundi ogusoose akalulu ka Uganda okuba nti kagwera mu kkooti ensukulumu twakirabako mu 21 Dr. Kizza Besigye retired Kano yawaaba mu 26 Dr. Kizza Besigye n'addamu n'awaaba mu ntegeka yemu so nga ate ne mu 2016 twalabako John Patrick Amambabazi yali awanguddwa mu kalulu ako naye yaddukira mu kkooti ensukulumu tugenda olwaleero okwetegereza ensonga eyo tukimanyi bulungi nti guba musango okutunula mu bujulizi naye tuli beegendereza nga bwe kisoboka okuba ensonga eyo tugitambuza bulungi twongere okukulaga obaolyawo actually ekibuuzo ekiriwo kiri nti waliwo ekyenjawulo ku mulundi guno kyetulabamu mu ntegeka eno oba nedda okwetegereza entegeka eyo oba okwongera mu maaso entegeka eyo omaze okwegatibwako munamateeka Simon Peter Kinobe sebo nkwaniriza ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya amina era nsense nnyo okuba wano kansubire byonna bye tunayogera bijja kuyamba abo abatuuliriza alright mwami Kinobe ndooza ensonga eno wamaze dogitegeerako omusango redde guli mu Supreme Court bafayirinze njogeddeko wale nti ennaku ziri 45 kikituufu ana mutano okukola ki okuva we bafayiringidde okutuuka we banatuweera
deadline eyokuwa ensala okusinziira mu teeka 60 days ziri 60 days mu 60 days tulina okuba nga tufunye judgment yaffe ensalawo ya kkooti era nga batutegeezezza oba basazaamu oba tebasazaamu. Robert Sentamu Kyagulanyi munafa tulaba kisinga obukulu mu musango guno asaba nti okulondebwa kwa Yoweri Kaguta Museveni tebwabulwa kusazibwemu ekyo no kiba kitegeeza nti tuba tuddayo either mu kulonda ndowooza kyekyo era kitegeeza kyekyo bwekusazibwamu tuba tuddayo mu kulonda naye ndowooza ekikulu mu byonna kunaasazibwamu ekyo ndowooza kyekibuuzo kikulu kyekibuuzo ekyo katukyanukula oluvannyuma katusooke nkubuuze Kanso Kinobe nkugambye oba ntegeeza abatuuliriza nti si gwe mulundi ogusoose Supreme Court okufuna okwemulugunya okuva eri presidential candidate abeera awanguddwa olabawo ekyenjawulo mu musango guno ku kyensomyeko mulimu ebyenjawulo ebiteekeddwamu petition naye si bye ebyamaanyi nnyo ebyo ebiteekeddwamu byandibadde by'amakulu singa tewabadde COVID-19 kati ku lw'obulwadde buno obubaddewo ate nga teri muntu mu nsi muno asobola buwakanya embeera ezimu ezeemulugunyizibwako mu kulowooza kwange tezijja kuba na ndasi y'amaanyi kuba twalina obulwadde obwa covid poliisi bwekugaana okukuba olukuŋŋaana waliwo etteeka erikuzibira luli baakozesanga Public Order and Management Act eyo neggibwawo naye ate ekyembi wemala okuggibwawo COVID-19 pandemic nejja ate nga naye ina regulations ate no ku luno ekya COVID-19 tekyali political Public Order and Management Act yali political ogamba abantu bagikozesa bubi abuse of authority but wodda ku pandemic omuntu okufa tekiba kya muzannyo ate ndowooza government kyeyagamba ngera kyeyakozesanga tetujja kufiirwa abantu lwa campaigns bw'oyagala ntebe eyo tugambe Museveni ayagala ntebe tetujja kukkiriza abantu kufa kuba agenda kukuba campaign oba olukuŋŋaana olw'abantu abangi olujja okukosa bannayuganda so ezo circumstances ezo ndowooza zigenda kuba nkulu nnyo mu musango guno era grounds ezimu omukulu Kyagulanyi zaatadde mu petition ye era zeekukusiza zetolola ku nsonga ya COVID-19 gundi ate ne banzibira n'ebimu ng'ebyo naye ffe tetujja kgenda nnyo court when esalawo naye evidence gye tulabyeko entonotono COVID-19 n'amateeka ga Ministry of Health ge yassaawo kutambira obulwadde obwo gagenda kukozesebwa nnyo mu musango muno naddala ku side eya Attorney General era ffe kyetutunuulira mu maaso awo so ekyenjawulo weekiri naye kyonna kisaanuusibwa pandemic eriwo era ebaddewo eya COVID-19 bw'oyogera ku nsonga ya COVID-19 directives za COVID-19 zaali statutory instruments not so tezaali teeka lyennyini nga bago nga poma actually gyoyogeddeko yali act ya parliament zaali statutory instruments bwe tuba nga twogera ku bw'obanga oyogedde nti ensonga ya COVID-19 egenda okubeera factor nnyo mu musango guno buzito ki obubeera mu statutory instrument esobola okuchallengingibwa in any way nze mu kulowooza kwange statutory instrument nalyo libatteeka tosobola ddimenya oba ogaana oddigondera ng'ogamba statutory instrument kuba parliament eyisa amateeka yawa Ministry of Health obuyinza obuyisa statutory instrument ate ku lwaki parliament tesobola kulowooza ku buli kinajja
Parliament tesobola kutegekera neggwanga terisobola kutegekera buli kinajja ate nga ne Parliament nayo tebalina bumanye mu bintu bya science. They are not experts. So kyovula abagamba ku kino wekinaabaawo kyetalabye wekiba kizze ba experts batuule bakoleyo etteeka ettono erisobola okukola ki okutambira obulwadde okuziiza abantu ate pandemic tubadde na nyingi naye eno eya covid yesinzo tutawaanya tubadde ne Ebola tubadde ne kolera yajja tubadde nazo nyingi nnyo naye eno eya covid ate ebadde yanjawulo so statutory instruments ezo ziri mu mateeka ate mateeka ali tosobola gaana zigondera mbu kuba tezaayita mu Parliament kuba Parliament ye yawa Ministry of Health obuyinza obuyisa amateeka ago ng'omugaso gwago gwakutambira bulwadde fe bwe baziisiza twali tukyali naye nkyali president wa Uganda Law ne tunulamu tugambe ensi endala zikikoze zitya kati option eyaliwo eyokubiri yali ya state of emergency naye nga wogamba state of emergency aba opposition bagamba Museveni yalabika aguze banamateeka balemese ebyokulonda ate nga ndowooza kuba ndowooza kizibu nnyo okutegeka kalo mu state of emergency tosobola kategeka mu state of emergency jja mulina okulinda emyezi ndowooza giri myezi 6 then after emyezi 6 ate n'obuyinza nabwo oba president naye Parliament ate yesalawo batuwongezeeyo batugjewo batuddemu so aba opposition bakitunuulira bubi nnyo nga bagamba Museveni naye kayagala kubba ayagala kutambira kulonda atidde yeeyongezaayo ndowooza ebintu ebyo mubijjukira era ne tutuula ne tugamba naye we tugenda mu kkooti okulaba option ya state of emergency eggwanga ensi endala ezibadde n'okulonda tezikukoze era study we yavaayo neeraga nti waliwo ensi nga Korea waliwo ensi nga Burundi waliwo ensi mpitirivu ezikoze okulonda ne Tanzania mu kiseera kya covid kati ndowooza government we yatuulira negamba naye tuzikoze tutyawo ekigambo ekipya ekya scientific campaign wekyajjira ate bambi osaasira ba politician kuba ekintu kya scientific campaign kintu kizibu campaign the very nature of campaigns za kutuukirira bantu ebbugumu lya raale ebidongo abalya ne balya abakaaba ne bakaaba freedom zonna zibeeraawo naye ku luno ku lw'obulwadde tugamba kozesa scientific campaign naye n'ogamba scientific campaign genda ku radio genda ku TV ezimu radio zaffe za aba opposition nga tebakkirizaako ba movement endala za ba movement nga tebakkirizaako ba opposition ogamba unbiased reporting na unbiased reporting ogiproving otya kwegamba ekintu nekizitowa how do you reach the populace so ndowooza yali challenge mu election eno ate ndowooza teri muntu mu ggwanga eyalaba covid nga jja fenna covid yatugwako bugwi waliwo wenalabye nga balinga abagamba Museveni yaleeta covid Museveni si yaleeta covid obulwadde bwatandikira China ne bugenda nga busaasaana Europe Middle East Dubai paka obatuuka ffe Africa twalina omukisa bwatuuka leeti ate we bwatuukira waliwo ekigamba nti oba osanga tulina kumaanyi aga immunity kuba tufa naye ate tetufudde nnyo nga ki nga bazungu naye ffe ate abaasomako abagezi tugamba abantu tolinda kukwatibwa bulwadde kulaba oba onoofa oba toofe kuba abafa weebali ate bangi amalwaliro gaffe gajjudde gakubyeko abantu gali overwhelmed so ate kati engeri gye twakava mu bya campaign kyeyongeddeko neki n'obuzito so petition yeeno ey'ensonga eyo egenda kuba ensonga ya covid-19 ejja kuba factor nnyo nze ndowooza egenda kuba factor you can't ignore it wogamba nalina rwale soroti abapoliisi ne baŋŋaana okugendayo baali batuufu oba baali bakyamu
kyekyabakozesa ekyo. Ate ekirala kyempulira bannanga abamu kye bagamba mbwe ye Museveni oluusi yakikolanga omaye etteeka engeri gye litambula. Two wrongs do not make a correct. So twagala kulaba defense eyo yagamba ki tanasaamu twagala kulaba naye ate oluusi bakozesanga obukujjukujju amagezigezi wasanga abantu bangi yetafuluma ayitawo buyisi kikulaga ki akugamba nsanyusa balaba naye temwandize kuba tulina ki obulwadde era kyeyayogeranga ennyo ekyayawukananga ku bannaffe abaagera bagamba mwe mujje nga bwe muli tulage ku maanyi. So balance of probability in the interest of the public yegenda okubeera ku minzaani omulundi guno. Alright, Soul TV kuli program Omunnyo Ku Makya egenda maaso. Nze Tusima Apollo ndine Council Simon Peter Kinobe munamateeka ate yaliko president ow'ekibiina ekitaba bannamateeka mu ggwanga lyonna ekya Uganda Law Society. Twetunulidde embeera nga bweri nga Robert Sentamu Kyagulanyi president wa National Unity Platform awaddeyo okwemugunya kwe eri kkooti ensukulu mu Supreme Court nga wakanya ebyava mu kulonda okwawa Yoweri Kaguta Museveni obwanguzi. Agamba nti akalulu kasazibwemu weewaawo ebirumira byali bingi mu ntegekeyo. Grounds tugambye nti awaddeyo okusinziira ku bye tulaba awaddeyo asinzidde ku grounds ezisoba mu 26 naye ate Electoral Commission nayo respondent y'omu ateeka okwanukula y'omu kwabo bateeka okwanukula mu musango guno. Electoral Commission waliwo bye bagivunaana ebibaddewo ebbanga lyonna ng'oggyeko ekya COVID-19 simanyi oba nakyo banakiza ku COVID-19 tugezaako kulanga tetuyingira mu bujulizi wali naye bwe boogera ku Electoral Commission ne baginenya obutakola voter education ekimala ne baginenya obutategeka voter register n'ebirala byonna tolaba ate sigwe gusoose council ninda katono sigwe gusoose nadde nsoma mu misango petition ya Kizabisi ya 21 ne 26 naziyisemu zonna ensonga zino zibaddemu actually ne mu 2016 ya John Patrick Mambabazi ensonga eyo yabaddemu Electoral Commission okuginenya obutakozesa buyinza bwayo. Actually Robert Sentamu Kyagulanyi agamba nti Electoral Commission yali teri in charge of this election nti candidate Yoweri Museveni ye yali in charge ne state agents. Simanyi kyanukule gwe nkimanyi nti oli mukugunyo obutayingira wali mu subjudice. Kati soke ku voter registration. Sijja kwogera nnyo ku bye bagamba ku voter registration. Naye bannayuganda balina okumanya nti obuvunaanyizibwa obw'okuverifyinga voter registration bwa buli munnayuganda. Era kyova olaba bagamba tugenda kuwandiisa abalonzi abapya what they call vote update. Ne mugenda ne muwandiika ffe abamu abeesimbawo twagenda ne tukyusa ne voting station etukola ki ebyo byonna ne bibaawo. Kati bwe bamala register era neddamu neekola ki neekomawo ne bagamba kati ekomyewo naye twagala mutunuulire mu registration amanya twagatuusa amanya ge twawandika geego ye mwoli ate process yaliwo naye bannayuganda tulinamu obulagajjavu ebintu ebyo bijja voter register update wejja tetugenda tetujjumbira bintu ebyo tuba tetubiriiko naye ekiseera ky'okulonda wekijja ate nga twagala kulonda nga tuzuukuka mbwe ate erinnya lyange teririimu ate kati erinnya lyange baali kyamyamu ate akafaananyi akaliko sikeekange. Bannayuganda tulina okutwala obuvunaanyizibwa ate ndowooza ku luno bannayuganda abadde baagala okukuba akalulu kuba the stakes have been very high. Nendaba obanyi waliwo bannange abadde bayita ng'olaba abantu bangi naye ng'ekibuuzo ekigoberera ng'omaze okulaba abantu bangi bameka ku abo abalonzi ate nga si balonzi kyokka naye abali ku register
so ogenda okwesanga abasinga abakuba enduulu actually bali ku voters register council kyanewunyisa nnyo okulaba nga abalonzi tebasukka milioni tebawera na milioni 11 yes ku balonzi abali ku register milioni 18 tulina gwenno tuyogera 18 it's very unfortunate that tulina first of all abali registered 18 ku bantu milioni 4 abalya abanywa abafunamu abatafunamu milioni 4 18 bokka be bagenda ne beewandiisa bagamba tugenda mwana mukaaga 4 million only 18 registered tubeebaza naye n'abo 18 abaregisteringa 8 are lazy people they did not vote only 10 cast their vote so ekikulaga ki tulina ekintu kye bayita voter apathy true. ate ensonga eyo tosobola giteeka ku electoral commission kuba ffe tetulina tteeka likakamu tugenda kuba kalulu tugamba olina obuyinza obukuba obutalonda nooyagala genda okubere ennaku ze tekyagamba genda okasuule genda olonde naye oba toyagadde kiri ku ggwe mu South Africa kizibu kyekimu South Africa president wa South Africa ku bantu I think there are about 80 million now ku 80 million 2 million bokka be balonda only 2 million be balonda president so kitulaga Uganda tulina okubeera abuvunaanyizibwa tuve mu byokkuba enduulu naye buli woolabanga waliwo voters register ng'ewandiikibwa weewandisizza mu bempimpi ogamba nti si buvunaanyizibwa bwa electoral commission no buvunaanyizibwa bwabwe naye naffe tulinamu contribution katutandikirawo oli ku Sol TV program Omunnyo Ku Makya egenda maaso amayinza tusema Polo Council Kinobe Simon Peter Lina FM Studios tugenda kumulamu katono naye tukujjukiza nti essaawa eno ewagirwa aba Alwalid Investments Limited abakufunidde emirimu ogende weekolere ku nsimbi namba z'essimu ziri ku TV yo era bwe naakomawo wenja okutandikira nsobole okuba nga ensonga eyo nayo ngikutuusaako mu bulambalamba bwayo tova ku Sol TV tukomawo Sol TV kwoli tugenda maaso ne program Omunnyo Ku Makya essaawa eno ewagirwa aba Alwalid Investments Limited abagamba nti emirimu wegiri kakasa nti obatuukirira balabike nga bakuwa omulimu emirimu egiri mu ba Alwalid Investments Limited tejiboola muwala oba mulenzi ate tejiriiko oba tejeetaagisa bukugu kakasa nti oli malirivu okukola bakutwale mu ggwanga erya Dubai Saudi Arabia oba Abu Dhabi olabike nga weefunira omulimu emirimu egiriyo waliyo emirimu ejja okukola nga housemaid oba okolenga cleaner okolenga warehouse attendant oba offloader ku bisawo by'ennyonyi emirimu egyo gisasula bulungi actually bagamba nti basasula mu dollars sebagamba bugambi naye basasula mu dollars emirimu egyo bagamba nti ekyetaagisa ye passport ne national ID ate bw'otabeera na passport bajja kuyamba okulabika nga ofuna passport enamba z'essimu esooka okulabika nga ofuna ebisinga ku ebyo eyaba Alwalid Investments eri noti 7 noti emu 7854888 so nga ate eyokubiri eri noti 782 43 4975 beba Alwalid Investments Limited abagamba nti kyekiseera buli munnayuganda agagawale naye ng'ayita mu kukola basange ebusega ku Jonjo Road wano mu kibuga Kampala olabike nga weefunira omulimu alaba Sol TV tugenda maaso tunuulira embeera nga bwe yabadde olunaku lw'eggulo Robert Sentamu Kyagulanyi yavuganya kuba president banamateeka be ye ne banamateeka be nga bawaayo okwemulugunya kwabwe eri kkooti ensukulumu basaba nti akalulu akakubibwa n'ebyalangirirwa bisazibwemu oba oliawo tuddemu tulonde omukulembeze president mu mbeera eyo tulabawo embeera nti sigwe mulundi ogusoose Yoweri Museveni actually okuva 96 mpozi ng'ogyeko akalulu ka 96 ne 211 Yoweri Museveni abadde akalulu ke kalimu okuwakanyizibwa anyway eyo tujja kukitunula olunaku olulala ekyo naye ensonga eno ey'okuwaaba tumaze okitegeerako nti neba Alliance for National Transformation bamaze dokakasa nti nabo mwebali bagenda kuwagira entegeka eyo ekyewuunyisa kyekya FDC teri musango guno nja kusaba comment ku nsonga eyo naye katono katusooke tuddeyo ku Electoral Commission ogambye nti tosobola givunaana
in totality ku nsonga ya voter register naye voter education. Voter education again voter education ndoza oyina okulaga voter education ya kulemesa etya okuwangula. Sure. Kuba ekikututte mu kkooti gamba nti ku lw'ensobi eno neeno either saawangula oba saalangirirwa ng'omuwanguzi ng'ate nawangula. That's the gist of the election petition. Olaga nti the process oba emitendera egiyitibwamu okutuuka ku kulonda tegyatuukirizibwa. Kati ekimu kyogamba voter education teyakolebwa. Bw'oba ogamba voter education teyakolebwa ate nga nsuubira yakolebwa naye teyakolebwa mu bungi obwali bwetaagisa kuba yakolebwa. Obulango bwalwaninga ku radios ne TVs bwebityo naye tetwalabawo mugundu guli ogwa aba electoral commission nga betolola bitundu ebyenjawulo jukira ebimotoka ebyo nakina abasedu bandi bonabo betolola ndoza betolola voter education yaliwo naye awamu osanga teyatuuka ate again covid pandemic kuba sensitization y'ennaku zino si ye sensitization y'edda. Okay. So gwali oyagala bakole sensitization ow'ekika ki burden of proof ekisooka. Ekyokubiri singa baagikola gwe wandiwangudde kyandikyusiza results. Oyina okuprovinga nti singa kyakolebwa wandisobodde okuwangula wandibaddewo enjawulo oba kyakuziyiza okuwangula. Ekyo tuyita substantiality. Election petition abantu kye batategeera guno omusango si gwa mboozi za ku nsuwa zetulaba boogerako agenda muwangula agenda mukuba. Ffe tutunuulira bwino gw'oyina n'obuzito. Nedda baloya batukakasisa nti ku mulundi guno bayina overwhelming evidence kyekigambo kyabakozeseza kati ebyo tujja okulinda sobola kugamba bayina oba tebalina naye katulinde kkooti epime naye burden of proof abantu balina okumanya nti burden of proof mu election petition eri waggulu nnyo. Lwaki? Kuba election ya president kintu kikulu nnyo sikyakuzanyirwamu. Ekyokubiri eggwanga tewali election mu nsi eno esinga okusaasanya ssente nga presidential election both ku candidates ne ku government. Ekirala erimu emotions nyingi ate ziri cut across the world. Teziri mu Buganda wokka, teziri mu Western, teziri mu East, ziri mu Uganda yonna. So abantu baba balina omuntu wago bwagala buli omu alina gwayagala. So ebintu ebyo byonna biteekebwa omuntu kyova olaba election petition bagiwa akabanga kagere. Kyova olaba election petition standard eri waggulu totwononera budde. Mu mateeka tugamba the court is less concerned with what is trivial. Trivial obuntu ntu obutonotono. Okay, natuuka wali banziba obululu 10 naye akuwangudde akuwanguza miliyoni emu oba obululu 10 wetubukugattako oba owangula oba towangula ekintu kitono nnyo totwononera budde. So twagala ekintu kye bayita substantiality ensonga eyo mu petition zonna zibadde nga zigobebwa ku nsonga ya substantiality nti ebireeteddwa mu bujulizi oba oliawo tebimatiza nti akalulu kano katuuka bituusa okusazaamu akalulu kano. Exactly. Substantiality omanyi kkooti etuula negamba ko tuwadde bwino ono gamba waliwo obululu bwe babba. Okay, yes baabubba naye wefe wetubutunuulira ne wobugattako tebukyusa ki result tebukendeza na kubwoli oli akubisiza miliyoni 3 naye okayanira bululu 13,000 tene tujja kuonoona budde kukyusa kuzza government n'abantu mu kuspendinga time na emotions ku bululu 13,000 bwe baakubba. So substantiality council teri ku muwendo gw'okuba obululu teguli ekyomuwendo kibadde kyagezesa. Kati ogamba sensitization katugambe nga sensitization gwe kyakulemesa kitya okuwangula. Sensitization teyaliiwo gwolowooza wandiwangudde nga weeri ngezze ekolebwa ng'abantu tutunuulira ekyo sikizibu okukikakasa sikizibu okukakasa nti eyo substantial test
sinziba okumatiza tekibeera kizibu okumatiza kuba tolina bwokipima waliwo ebintu byotasobola kupima exactly waliwo ebintu byotasobola kupima kyova olaba bagamba otwalayo ebintu bingi tewali sensitization kale kyakuyamba kitya simaye bwogenda kuprovinga nti kyakubisa akalo oba tekyakubisa bagamba okey ekyo tukiveeko mbwe abajasi batulemesa wano mbwe ba supporters bange babasiba noleeta ensonga ezo zonna kooti nekola ki nepima so ogamba obululu bwange obumu babubba DR forms ziriwa ate kyennaku oluusi kuba NRM kulwokuba erudde mu buyinza erina ba polling agents buli wamu buli wamu they can afford that naye waliwo ebyalo byogendamu noonoonya polling agent owa candidate nga tomulaba nze mu kyalo gye nnondera opposition yonna teyalinayo na polling agent noko no in my village so ekyo kitutwala kituza ku declaration forms ndowooza wenyini awo how important bukulu kyobuli mu declaration forms mu musango guno declaration forms again declaration forms the electoral commission is viewed as an independent arbiter backward access to all polling stations bagambye teekayo agent wo gwe totaddeeyo tebakukaka tebasobola kukaka era kiri ku gwe oba obasaayo oba obateeka gwe woosalawo tojja kussaayo kiri ku gwe kale ate kikomawo kukosa gwe naye ffe tetugenda kuyimirira mbu tetujja kulonda mu kiryabutuzi oba mu bugahya kuba toyinayo ba agent ffe tujja kugenda mu maaso tukuba akalulu tumale okukuba akalulu tuveeyo tugambe declaration forms ez'ebyavaayo bweziti ngoba oliawo tofunye na agent agenda kunonera gwe lwaki tomussaayo so eyo challenge olabawo embeera ey'okubeera nti declaration forms ezimu zandibanga zijja kufuba obuzibu kufuuka omuziziko mu musango guno ku bwanguzi kati gw'ogambye obululu baabubba kati ffe twagala evidence nti baakola ki babubba declaration form kati eyo evidence eri mu declaration form either ogamba declaration form njingirire or producing evidence nti njingirire and one way of doing that is okuleeta entuufu eno tebagibala oba simanyi so burden of proof standard of proof gye tuteeka mu election petition eri waggulu substantiality togenda kujja mu election petition era obudde twabusala intentionally historically ayo tugamba twabusala ffe nga bannayuganda sinze nga kinube si ffe nga bannamateeka naye bannayuganda basala obudde ne bagamba petition zirina okukolebwa mu nnaku bweziti tetwagala byamuwawa kujja kye bayita okufishinga you cast a net nogamba why kanjogere bingi tulabe ekinakwatiraayo ebyo mu presidential petition tebibaamu zibeera strict on evidence zibeera strict on substantiality burden zibeera strict ku prayers kyoyagala byosaba so election petition ate okumanya nga burden eyo nene nnyo eri waggulu abantu abasinga tebategeera ndabye abantu bakyamuse omugenze ate gwogenda mu kooti ate ogenda mu kooti gy'ovumirira naye kooti ate gy'ovumirira yegamba bakute kwegamba tuli awo kyekituufu kati mu election petition ennyingi enkumu ezakafayilingibwa mu nsi yonna si mu Uganda kuba abamu bagamba oba bino Museveni ye yabissaawo n'agamba burden of proof erina okubeera wano ebintu ebyo tebiteekebwawo eri ku sayidi ya petition eri ku sayidi ya petition yalina okukakasa ekisooka ate eyo burden of proof teri mu Uganda wokka eri mu nsi yonna n'Amerika mulabye Trump ng'agezaako okulemera ku ntebe yateeka okuleeta obujulizi obukakasa nga bamugamba leeta obujulizi nti baakola ki baakubba mbugwe wawangula ne bumulema substantiality tekiri unfair nti burden of proof actually kyandibanga kiri universal nga walala bogambye nti nawalala bwe kityo naye tekibeera unfair okugamba omuntu avuganya obuvuganya
nti leta burden proof eri ku ludda lwo leta obujulizi state oba oliawo teyandiyambyeko ba entity endala nga electoral commission teyandiyambyeko okuŋŋaanya obujulizi. Ensonga bbiri ezengenda okuddamu mateeka mu mateeka bagamba he who alleges must prove. Mu Luganda simanyi kukimenyaamenya. Ekyokubiri ne bagamba you have a right not to produce incriminating evidence. In other words, tosobola kuleeta bwino akunyigiriza watta naye watta ogo mulimu sigugo akuwawaabira agamba nti watta yalina okuleeta ensonga lwaki alowooza nti watta. Yeyo election petition gwogamba babba ogenda okutuuka mu kkooti okufayiringa petition olina ensonga ekututteyo okwemulugunya ensonga gyogamba nti go andiwangudde kati gitubuulira ate tozza burden erimbu kati bo be baba bambuulira lwaki saawangula si be bakolera campaign so ge mateeka ate mu buli musango si guno gwa election naye okulaga nti burden nnene nnyo mu election petition zakafayilingibwa mu nsi yonna 5 zokka only 5 have been successful mu nsi yonna in the whole world only 5. Kenya mweri eyo David Maraga ye overturning election yeri latest n'alangirira nti baddemu balonde yeri latest ate naye wogisoma naye yalina errors zaayo naye ekikulaga burden of proof eri waggulu nnyo omanyi oluusi ba politicians olina okukola nnyo okuwangula petition ng'eno si kukola nnyo kwokka olina okubeera ne overwhelming evidence bwino alaga nti mu butuufu wawangula bw'oba ogamba nti declaration form bagikuutiza olina okulaga entuufu n'enkyamu exactly tuli ku Soul TV program ate zina kuba substantial. Omunnyo Ku Makya yegenda maaso tuli ne kanso Kinobe Simon Peter yaliko munamateeka ate yaliko president wa Uganda Losate ekibiina ekitaba banamateeka mu ggwanga lyonna tulidde embeera nga bweri mu ggwanga nga Robert Sentamu Kyagulanyi yakamala okuteekayo okwemulugunya kwe ng'asaba nti akalulu akakubibwa ennaku z'omwezi 14 n'ebyavaamu bisazibwemu olw'okubeera nti mwalimu emivuyo mwalimu vulugu waliwo ensonga emu ey'amagye amagye abajaasi n'ebitongole by'okwerinda okuba nti byenyigira mu kalulu kano yemu ku grounds agamba nti actually kikwatagana nekiri ekya electoral commission it was not in charge nti electoral commission teyali teyakozesa buyinza bwayo ogiweebwa ssemateeka okola nti akalulu kano kabeera mu mikono mu ngalo zaako etaano bwe ziti nti amagye gakola nnyo kinene mu kalulu kano okukola vulugu n'ebirala bwe bityo betasobola agenda mu kubayo evidence ensonga eno era ebaddewo ng'ezenga eyemu ejja mu petition zonna ekyo asobola okiyitako kati ze kanjogere ngenda kwogera pointi nga nnya ekisooka ffe nga bannayuganda tetwefuula batajjukira gye twava kyo kikulu nnyo era ndowooza buli munnayuganda akugamba ku kya security mwami Museveni ne gavumenti ye bagezezzaako mwandibaamu some errors here and there naye all in all w'otunuulira security situation n'ebyaliwo ne gye twava mwami Museveni akoze bulungi ekyokubiri teri munnayuganda ffe tukulidde mu mmundu tukulidde mu masasi tukulidde mu basajja b'amagye nze ndaba omusajja w'amagye awo ne muyitako ekikulu ennyo oluusi mubuuzaako si kintu kya it's not shocking ate okitegeera obulungi ng'omaze kutambula n'ogenda America oba UK osobola okutambula street yonna nga tonnalaba muki w'amagye n'omu naye wano kuba ku lw'ensonga yeeyo gye tuvudde our history it's become a common factor so bannayuganda tuleme kudemonizinga b'amagye kuba betukuliddemu
teri munnayuganda wano alaba emmundu n'akuba enduulu omusajja wuuyo ow'emmundu ow'amagye empiseeko baganda bange ntidde tebikyaliwo kuba Museveni akyusizzaamu n'aleeta emirembe. That's a fact whether you are in the opposition or in the government. So ekirala security okuba nnungi kitegeeza nti tetusobola kujjamu bantu baffe ba security. Ebintu by'okulonda buli we bijja wabeerawo okutiisatiisibwa, wabeerawo okulwana, wabeerawo okukola ki. The stakes are high. It's common sense, it's inevitable. Naye government erina obligation to secure its citizens. Okulaba nga nze kinobe wemba nnoonya akalulu sijja ate kuba Apollo lw'akalulu kenkola ki kenoonya. Nina okweexercisinga my rights and freedoms naye nga sikosa zaaki z'abalala. Tulabye ebintu ebyo ng'owulira gundi ajja wajja manya wootasiba edduuka lyo ojja kufiira olunaku olwo. Wonooba ng'otambudde katugambe oyambadde orange ojja kukubibwa kuba toyambadde yellow, red oba blue oba purple, ebintu ng'ebyo. So government erina okusecuringa its citizens. Ne tudda ku kirala ekyokusatu. Waliwo etuzze tulaba excessive use of force. Ate ekyo, that's a fact. Whether you are in the opposition, whether you are in the movement, whether you are not political, they've been levels of excessive use of force. Ate ekyo etteeka likivumirira. Etteeka ligamba olina amaanyi okukozesa reasonable force. Ate ekyo vulaba nze bwendaba omuntu ng'akasuka ejjinja ng'alikuba owa poliisi. Muntu oyo mba ndowooza ateekwa okukeberebwa. Kuba okasuka ejjinja ng'olikasukira omuntu ayina emmundu, ayina obuyinza okukozesa reasonable force. So wakukuba essasi kati awo nga tudda yakozeseza reasonable force, owaaye bankubye akayondo nze nandikoze ntya. Naye ate w'osanga omuntu atali mu kwekalakasa talina kyakoze. Kanso akadde tekali ku side yaffe. Naye mu ground ze baleese bano aba Robert Sentamu Kyagulanyi ne NUP bagamba nti amagye gatuuka okukuba ba polling agents baabwe n'okubagoba ku polling stations nti genyigira mu ebyo si bino ebyokulaba amagenti wegali otienga bo wadde oyugira kyogereko mu dakiika emu yokka n'obutawera kati isn't that a big factor atengezenge erabikira mu petitions zonna okuva 2 kati again ensonga eyo nno nkulu erimu eggumba kuba wemba nina polling attendant wange yes nemujja n'ojja n'omukwata n'omugjawo ekyo kiba kiraga ki number 1. Naye ate kkooti ate ebuuza neyeeyongera ku ekyo n'egamba naye singa tebakwatibwako singa tebaggyibwawo kyandikyusizza kayozobola okusanga ku polling station ndoza tulina 70,000 or 57 thereabout mu polling stations ezo ziri emitwalo 3 mu now mu polling station emitwalo 3 polling station 10 we bakwatira ba agent bo polling stations ezo 10 ziriko abalonzi bameka katugambe wogatta obululu bonna ofuna abalonzi 15,000 katukutta obululu bonna 15,000 katugambe mu 70 yafuna nakamu tubukugasseeko oba okyawangudde nedda is it substantial? No. Our substantiality test exactly weyingirira waawo exactly. Okay, akadde no katwaliriza bingi bitwandagadde okutundako naye kimu kyetteeka okusembyayo kyekya alonda abalamuzi alonda ak'ebyokulonda. It has been an issue okuva edda nedda mu nsonga eno ey'okulonda. Etteeka likyali nti president appointinga parliament ne vetinga bwebityo. Ekisooka ekirungi eyo si weakness si lindako si loophole oba oliawo eyamba incumbent okuba nti mu musango nga guno abeera ne leverage kati ekisooka nze ndowooza si nsonga ne America it's the same process. Trump yalonda mugize mulaba yalonda abalamuzi n'abatwala mu parliament okukola kifo vetting kati abalonzi be mulonda okugenda mu parliament we bayisaamu abantu abatalina competence ensobi eri ku parliament abatalina busobozi ekisooka era okulonda omulamuzi
waliwo emitendera gyayitamu Judicial Service Commission nokola interview ne baku interview ne bagamba kati bo be baweereza Museveni amanya Museveni n'atunulamu n'agamba kale n'asayininga n'abaweereza ku parliament n'ebookya kano ne kali nayo n'egamba bayiseemu ne bafuuka ki abalamuzi checks and balances ezo zonna bwe ziba zikola ate nga zikola bulungi kiraga nti zijjawo kire kyoga nti incumbent abeera ne exactly electoral commission parliament erondebwa abantu parliament ya representative y'abantu parliament evetinza abantu parliament eyisizaamu abantu so bwetubeera tunenya tuleme kunenya president appointment authority tunenye ne vetting authority Museveni tajja mu bantu n'agamba kino obeewo ndabikidde bulungi kuwadde obulamuzi Museveni alinda ne bamuweereza amannya ate ne waamala ng'agambye bano ne okay kale bantu si babi tasobola appointinga baweereza mu parliament and this is the practice world over in the United States, in the UK, wonna so nze ndowooza ekyo si kyekizibu atulaba ku Solo TV tuteeka kuwumbawumba akadde katuweddeko n'ekibuuzo kijja kuba kimu kyokka ekibuuzo ono tuve ku mpewo Council aba FDC babadde mu ntegeka zino naye ku mulundi guno ate n'ekirala babadde basingako ne structures ku ground wansi ku ground ku grassroot oba oliawo singa babadde party to this petition kyandibadde kiyambako oba nedda tebalimu mu nsonga eno bagambye nti mu kooti tebalabayo kirungi n'ekimu ze ndowooza bo bakkiriza ndowooza bakkiriza nti akalulu kabakubye kyekisooka kuba singa obadde kati tuziwakanya tutya nga tugenda mu kkooti bazze mu kkooti so bo bakkiriza baweereze buweereza oyo eyawangudde simanya ani bamuweereze congratulatory message naye nze ndowooza nga tugenda mu maaso omuzannyo guno gwa opposition gukendeere ogwise muzannyo gukendeere because FDC erina structures everywhere FDC ne NUP n'abalala singa beegase mugezaako kulwanyisa njovu naye muzannyanga ki abalwanyisa antelope yeruwa yenjobe so nga tukyali mu ebyo kyova olaba omayina newoba ng'oli mu luuyi whether oli mu opposition oba government a strong opposition is good for accountability. Laba Solo TV akadde kaffe kaweddeko mpozi nkujukiza nti essaawa eno ewagirwa aba Al-Walid Investments Limited Al-Walid baga nti emirimu wegiri batuukirire olabike ng'ofuna omulimu mu ggwanga erya Dubai, Saudi Arabia ne Abu Dhabi bakutwala okole either nga cleaner okole nga offloader ku kisaawe ky'ennyonyi okole nga warehouse attendant oba osobola okuba okufuna omulimu emirimu gyegiri batuukirire bali enatete wane Busega ku Junju Road enamba z'essimu ziri ku TV yo esookera noti 775 songa ate endala noti 782 aba Al-Walid Investments Limited bamala dokakasibwa ekitongole kya gavumenti eky'emirimu n'abakozi batuukirire bantu besimbu olabike nga weefunira omulimu ate okole emirimu egyo gisasula bulungi bagamba nti basasula mu dollars omusala musava gendayo batuukirire bawagire kuba nawo batuwagidde tufeka tukwagaliza olunaku olungi amanyanzi simapolo nteeka okwebaza omugenyi wange Council Simon Peter Kinobe tweyanzege twebaza abalabi baffe twebaza tiimu yonna eri mabega programu eno nti tujja kudda n'olunaku olw'enkya tutandikirawo bagaliza olunaku olungi mbeere bulungi mweraba. Ebyobukulembeze Omunnyo Ku Makya biwagiddwa Al-Walid Investments Limited ya kampani akakasibwa Ministry of Labour and Social Development okufunira abantu emirimu ebweru w'eggwanga. Okumanya ebisingawo basange ku ofisi yaabwe Busega ku Junju Road oba kuba ku ssimu noti 7 noti 1 7 9 5 4 8 oba noti 7 8 2 4 3 4 9 7 5.